يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah tumutya fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwatu, nga tukola emirimu emirungi eginaatutuusa eri Allah, era nga twewala ebyo byonna ebikontana n'ebyo Allah bye yatuziyiza mu Qur'an ey'ekitiibwa. Obulamu buno obw'ensi bulamu bumpi nnyo, era ababulimu nga balaba nti balina obuwangaazi ku nsi kuno ne basalawo okujooga Allah, okumujeemera, ne basalawo okusanyusa abantu. Amawulire ag'ennaku gye bali nti essaawa yonna basinkana Allah. Omukisa guno Allah gwatuwadde nga tukyali balamu gukozese mu kulongoosa emirimu gyo, oleme kutunuulira bantu bagamba ki, oleme kusanyusa bantu. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Buli yenna akola obulungi ng'abukolera Allah, era Allah naye agenda mumusasula empeera. Ky'oba olaba abantu tebasiima, abantu banakuwaza, naye asiima n'akuwa empeera mu bujjuvu ye Allah yekka. Allah teyeerabira muddu we, Allah asiima. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Empeera y'abalongoosa abakola emirimu gye Allah gibawa, era Allah tasobola butawa bakkiriza bakola emirimu mirungi. Naye nga ye omutonde gwe bayita mulya mmere akusasula mu bukyayi ne gwokoledde ekirungi. Gwokoledde ekirungi afundikira akuwadde obutwa, gwosembeza ku lusegere asigala akwefuulidde, gwoyita munno enkya ye mulabe wo nnamba emu. Tusembeze Allah mu mitima gyaffe, tumufuule mukwano gwaffe asookera ddala, era ng'okwagala Allah kya bwatteeka. Naye abantu bali ku mikwano gino egy'edduniya egitagenda kukusiima, era ne boolaba nga abantu nga bagamba nti seeka weebale nnyo, gambanga nti nsaba Allah akkirize. Oyo akusabire leero, enkya ye mulabe wo nnamba emu. Enkya akwefuulira. Bannange Allah tayiwa, naye abantu bayiwa. Naye Allah tayiwa. Muntu asobola okuba ano ng'agenda kuwasa mwana muwala agenda kufumbirwa, oli n'amusuubiza gawuni, oli n'amusuubiza emmotoka,
n'atuuka ku last moment n'akuba ku ssimu nga teriiko, n'amugamba nti munnaye nafunye ekizibu, maama wange ali mulago, emmotoka yatutte mukyala mu ddwaliro, munnange ate abaana obalaba baabano mbatwala ku swimming na kulya ku ice cream, sente zonna ziri mu bano, naye Allah tayiwa mukulembeze mu buli kimu omufuula ow'oku lusegere. Allah tomujjanga mu bulamu bwo. Bw'onojja Allah mu bulamu bwo n'oteekamu ebitonde ebirala, bano be bayita abaana ba Falaawo, gwe bayita mulya mmere, omwana Adamu ye tasiima bwe butonde bwaffe ng'abantu, asiima yekka yani bwe tuba tukolera ebirungi, bwe kuba kusinza era gw'oba osinza. Anta'buda Allah, bw'oba omusinza Allah kakasa nti musinza ka annaka taraahu, ng'okakasiza ddala nti Allah mulaba. Olongoose bulungi ibaada yo. Wadde gwe Allah tomulaba, naye fa innahu yaraak, ye Allah akulaba, kubanga muttali'u. Buli kyonna kye tukola sakanaatina, bye tukola mu kasirise, bye tukola eyo bitali mu lwatu, Allah muttali'un alayha, byonna Allah abikola ki? Abiraba. Wenjagala okubakubiriza nti nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadan, tusigalenga era tweyisa bulungi. Abaalyamu ennaku mu mwezi ogwa Ramadan, twanguye okuziriwa, tusobole okusinkana guno omukaaga ogunaatera okugenda nabbi gwe yateekamu empeera empitirivu, ennaku omukaaga eza sittati. Fuba nnyo oliire wano osobole okugoberezaako omukaaga mu kusiibako mwe muli empeera enzijuvu. K'oyo amaliriza ebbanja n'amala n'agobereza ennaku omukaaga. Man saama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal, asiiba Ramadan enzijuvu ng'agijjuzza, kubanga era kwennyini ogamba nti Ramanzaani bakyammanja, kitegeeza tennakola ki? Tennajjula. Gwe kennyini mu bigambo bye, Ramanzaani saagimalaako. Empeera zino Allah yazitegekera nnyo mu bujjuvu bwazo nga nabbi bwe yatunnyonnyola, eri oyo amaliriza Ramadani ejjudde eri complete. Newankubadde ojja kuwulira abawali mu bangi, ono agamba kiri n'oli agamba kiri, naye hadisi ya nabbi eri kiriya. Man saama Ramadan thumma, oluvannyuma lw'okusiiba, atba'ahu sitta, agobereza ennaku emmeka? Omukaaga. Ng'azigobereza ku ki? Ku Ramadan eyajjula. Abanga asiibye omwaka omuki? Omulamba. N'olw'ensonga eyo al-mubadara ila al-qada, twanguwe okuliwa tusobole okusinkana omukaaga guno oguba guliwo. Era ano abantu bangi bakola nnyo ensobi olw'obutafaayo nnyo ku ddiini na kubuuza nga tebannaba kukola. Omuntu agenda n'aleeta enneeya bbiri nti bw'aliwa ate bw'asiibiramu ennaku emmeka? Ziri ennaku z'oliwa za bwatteeka. Eky'obwetteeka tebakigatta naki? Na sunna. Olina kubanga ennaku ziri ez'okuliwa ez'obwetteeka zeetongodde, so sigamba nti ndeese enneeya mirundi ebiri ate bwe ndiwa ate bwe nsiiba sittati.
maliriza ebbanja lya Allah fadainu llahi ahaq ebbanja Allah lyakubanja ahaqu litwale nga lya buvunanyizibwa kiringera omuntu bwabeera ne siyamu nadhir okusiiba okwokweyama ate nakugattamu ate nagamba nina okusiibayo ennaku enjeru ate nakufuula nti agatta nadhiri eba efuuse yatteeka kasita weeyama kiba kifuuse kyaki kyatteeka ne bw'ofa abasigaddewo balina okukuliyirira okusiiba kwa nadhiri nadhiri ibaada kasita omala okugyeyama bwe paba liba lifuuse ebbanja erikuli mu bulamu hatta ne bw'ofa abasigaddewo batuukiriza obweyama obwo bwe wakola kati bw'otagatta nnaku njeru ate n'okusiiba kwa nadhiri kubanga okusiiba kwa nadhiri kwaki kwa butteeka n'olw'ensonga eyo baganda bange njagala okubayozaayoza n'okubakulisaayo okumalako omwezi ogwa Ramadhaani wabula tusigale okweraliikirira okwokusaba Allah okukkiriza byonna bye tubadde tukola abaatukulembera abalongoofu ekyo baakirina we baakolanga tebaasanyuka na kumaliriza baasigala n'omulimu omunene ogw'okusaba Allah okukola ki okukkiriza kye tubadde tukola kiteekeko essira osabe nnyo Allah akkirize emirimu gyonna gy'obadde okola gireme kugenda ttayo olwaleero biidhinillah engeri gye tuli ku ntandikwa y'eddarusu yaffe musomo gwaffe gwe tutambuliramu amateeka ga shariya n'obwetaavu bw'abantu gye gali naye olwaleero biidhinillah tujja kutandika n'amateeka ga shariya wiiki ejja nga bwe tubadde tutambula olwaleero njagala njogera engeri gy'eri ntandikwa ebitendo by'omusiraamu kituufu abasiraamu bangi naye ddala ebitendo ebikola ekirungo ky'obusiraamu tubirina obirina omusiraamu tayitibwa buyitibwa busiraamu lwa linnya oli bagenda ne bamubuuza oli musiraamu naga towulidde nze zaidi ekyokubeera n'erinnya si bwe buki waliwo ebitende ebiteekeddwa okutendebwa n'omusiraamu omusajja n'omukyala abamu bamanyi nti okubeera nti basiraamu mbu bajjajjaabe bonna bataano emabega baali basiraamu ye obusiraamu bwabwe bulifaalinga kuba ki ku bajjajjaabe olina okuba nga olina ebitende ebiraga nti ddala oli musiraamu so si nti nze bajjajja bange bajungute mulimu n'abamanyi nti okubeera obusiraamu byambalo lwaki ombuuza nti ndi musiraamu tolabanga ntaddeko enkofiira wakati olwaleero mulaba n'abantu bakuza n'ebiki n'ebirevu abatali baki birevu byafuuse ezziina eri abavubuka abamu abiteekako bulungi n'olowooza muntu wa umma n'akisaniriza bulungi bw'ati n'olowooza nti ono musalafu mutabuliiki kumbe wa bwana Yozefu yennyini kati okuba omusiraamu waliwo ebitende ebitendebwa naawe abamu bamanyi nti basiraamu lwakuba amataali nze nkuba amataali ku mbaga z'abasiraamu zindi musiraamu siraamu nze mbakubira amataali naye nga bameka abakubya amataali nga talinaayo wadde ekitendo ky'obusiraamu tasaala lwe batuuka okusaala yagenze ekkalirira mataali binaga nze ndi musiraamu nakakutula enkofiira 9 ekyo si kyekitendo ky'omusiraamu kuba nti okutudde enkofiira eziwera mu umma sindi musiraamu
nze nayabye ettaali ku mbaga ya Kalema. Okwabya ettaali nekitegeeza nti oli musiraamu nnyo. Oli ayinza n'okugamba ebigambo by'abasiraamu amanyi bingi, oli n'atuuka n'okugamba nti oyo omusajja musiraamu ddala, akalaadi tekamuva mu ngalo. Akalaadi bw'ogenda e Saudi Arabia abakwata obulaadi abamu babukwata ziina, kyakwewuna naddala abasuubuzi batujjaaru babukwata li ajali ziina, abamu babukwata mu mbeera yakola ki, yakwewunda. Kati leka kutwala nti akalaadi bwe buki, bwe busiraamu. Bwe tomanyi nti waliwo n'abantu abalina obulaadi buli mu mmotoka wano awali mmira nga yakateekawo naye nga tasaala. Ate awo yateekawo akalaadi waliwo n'eyirizi n'ekiyenje ekimukuuma kyakkiririzaamu. Kati akalaadi si bwe busiraamu, era akalaadi si kitendo kyeweenyumirizaamu. Nze ni musiraamu mukuukutivu, akalaadi tekanva mu ngalo, ni mu mmotoka mwekali. Naye mwagamba mwekali yakawanika n'eyirizi yaako n'ekiyenje n'amannyo g'enkula. Bye bimuyamba bimuprotectinga okulaba nga ali safe. Abaseeka baffe, baseeka Hassan Kiseka, ababeera wali wa Kiseka ne bamakanika, muli bajulizi. Baleeta emmotoka ogikanika nga ya musiraamu gw'okakasiza ddala nti haaji, wallahi ne basanga muyirizi, ne basangamu embugo yagiteeka mu yingini eyo eri wansi mu mutto. Naga biki bino? Naga bintu byange mbirekete mbikwatako, kubanga amanyi bye bimukola ki. Naye olwaleero njagala twogere ku bitende eby'omusiraamu. Ekitende ekisookera ddala al-iltizaamu bil aqida wa tawhid. Mu bitendo by'omusiraamu kwe kunyweza aqida, okwawula Allah, tawhid ateekeddwa okuba nga amulina. Wakati w'ebintu ebyo ebibiri, aqida ne tawhid, temusuubira nti byawukana, wabula al aqida a'ammu min at-tawhid. Bwe twogera aqida ate kyo kigazi okusinga kuki, tawhid, kubanga etwogera ka aqida kiyingiramu ebibiina ebirala ebyabula, kikuŋŋaanya ne firako ezaabula, muli abashiya, muli abasuufi, bakhawariji, abakadiyani, abahamadiya, oba ntegerekisi. Kaakati yo aqida aam ngazi eyingiramu alfiraku ddalla, ebibinja ebyabula. Naye boogera tawhid kwe kwawula Allah, naye nga byonna bitegeeza nzikiriza entuufu mu Allah. Ekitende ekyo kirina, wenywereza ku tawhid, ku aqida. Kuba kizibu nnyo gandize ndi musiraamu ddala ate nga bw'osaba abafu. Olwaleero baganda baffe ne bannyinaffe bagenda e Makka, abamu n'omulaba ng'agenda Makka nga mu bigambo ebyo bamuyigiriza mu kumutraininga, mu kumusomesa mu kibiina kyonna ekimutwala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. N'abeera ng'agenda kulinnya nnyonyi n'asooka mu bafu abasiibule, abasabe, bamukulembere buki. Kitegeeza ekyo ekitendo takirina. Eyo etiketi esookera ddala kwenywereza ku aqida, enzikiriza entuufu. Tawhid Allah gwe yatuma naye ababaka, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llah wajtanibu at-taghut. Bannabbi bonna Allah be yatuma, buli mulembe Allah yatumamu omubaka, ng'ekibaleese bonna message eryaki, message y'abannabbi eryaki, an ibudu llah, abantu basinze Allah mbwomu,
tebageza ne basinza ebifaananyi ne basinza amasanamu ne basinza lubaale ne basaba abafu ne basinza emiti. Ani ibudullah, Allah bamwawule mbwomu. Wajitanibu tagut, bewala okusinza lubaale, kusinza ebifaananyi, kusinza entaana, kusinza amajinni. Ani ibudullah wajitanibu tagut. Naye bameka olwaleero nga baga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga yirize mulimu kiwatu. Bameka abaga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ng'emmanju wali essabu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ng'emisale gyamujjula yenna bamuwayalinga. Anoonya mirembe, yeetangira endwadde. Abantu nno tugayaalira shiriki ne tuva ku bwomu bwa Allah. Omwana n'abakaabirira ekiro, Haji yagenda Jordan kunoonya ssente, omukyala n'amukuba mu kanzu ya Haji. Akole ki? Sirike. Kaana kato kakaaba, mwana anfuukidde ekizibu. Amwambaza t-shirt. Noonya ekkooti ya kitaawe. Ajja kusirika. Kati ayina tawhid. Tetunnaba kukkiriza mutonzi waffe. Tetunnaba kutongoza obwomu bwa Allah. Ekyo nno kye kitende ekisookera ddala. Kunyweza nzikiriza kubeera na tawhid. Kati bino byonna by'ogamba, wakuba amataali, oli khalifa mukuukuutivu, oyambadde enkofiira okutudde nnyingi, ekitendo ky'olina okutunuulira kya nzikiriza. Fahadhihi sifa, ekitendo ekyo ekya aqida, ekyokuba nti olina tawhid, la tanfakku anik, tekirina kuvaako. Ne bw'oliragawa. Manyi waliwo ebintu bisatu omuntu atambula nabyo, tayawukana nabyo. Ekisookera ddala al ajali. Omuntu atambula ne ajali ye. Butaga nti ajali yo girese waka. Omuntu wabeera wonna, aina ma takun yudrikum al-maut. Wonna bwe muliba muli, bonna bwe muba, Allah abatuusaako ajali. Oli mu nnyonyi, oli mu train, oli mu mmeeri, oli mu masjid, obadde weebase, obadde owuga, aina ma takun. Qul inna al-mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Omuntu atambula ne ajali ye. Ekyokubiri, omuntu atambula ne riziki ye. Butaga nti ekimbuzizza riziki kubeera ano muziki temuddalasa, senga ndi bweru, senga nfuna. Omuntu abeera ne riziki ye. Era osobola okuva wano mu Kampala nga byagaana, nga riziki ye eri eyo Mbale Sebeyi. Ne baga nti mugerwa okuva lwe yava mu Kampala n'ava mu Kikuuba awo, kasita yayingira Soroti, Allah yamuggulirawo. Omuntu atambula neki? Riziki otambula nayo. Era bw'oba wakugifuna ogifuna. Ekyokusatu, omuntu atambula n'empisa ze. Abantu kyolaba ng'enneeyisa gye beeyisaamu ze empisa zaabwe. Era ogenda okulaba omuntu ssebo ali Makka naye era ng'empisa zimukoze eki? Zimutoloseeko, ne bagamba ono yazze okulamaga. Ekimuyombesa ku Kaaba kiki? Ekimukubisizza omusajja akakokola kiki? Ze ki? Kati bw'abeera e Kampala akuba n'akugyamu n'amanyi. Era empisa zitutoloka nako. Ogenda okulaba nga seeka alinnye ku kituuti, avuma ate bazze okusomesa. Abange mu abakkiriza ekikulu tebitegeera. Labalabala. Ezo ze empisa ze. Empisa omuntu abeera nazo. Bulaga nti wazireseeyo. Era ogenda okulaba oli ng'empisa ze zoozo, mumugenda empola ajja bavuma. Lwaki?
wala ayinza ogamba nti kanzireyo ke kandeete empisa zange badde nzize kusaala naye kanzireyo kansooke nzije badde nzireseeyo la abadan. Kati ebyo ebitendo bisatu mu muntu atambula nabyo, naye tawhid omuntu tayawukana naye fi kulli hin wa fi kulli makan. Wonna waabeera ali mu ssanyu mu nnaku tawhidi yabeera naye. Bagenze kuziika alina okwolesa okwawula Allah, bali ku mukolo gw'amasanyu alina okwolesa okwawula Allah. Taliiko kiseera. Kati kyekitende kisookera ddala al aqida wa tawhid al iltizam. Kye bayita iltizam nga wawulira ekifo ekiri e Makka kye bayita multazam, kwe kukyenywerezaako n'obeerawo. Amakulu tawhid ne aqida bikubeeremu paka lwogenda okufa okuva mu nsi, binyweze bikwambale. Oyo munna tawhid teyeesigamira birala, tasaba njiibwa, tanoonya mikisa mu nseenene, tanoonya mikisa mu bafu, kubanga munna tawhid. Oba ntegerekeka. Ekyo ekitende ekikola ki? Ekitende ekyokubiri al-iltizamu bis-sala was-sa'yi ilayha fil masajid. Okwenywereza ku swala n'okululunkana ennyo okuleeta esswala mu mizikiti. Omuntu abalibwa atya nti musiraamu nga tasaala? Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-sala. Enjawulo eyawula wakati waffe n'abatali baffe swala. Faman tarakaha, gwe woogirekera bw'oti fakad kafara, oba ofaananye bali. Esswala ku musajja kwe kufaayo ennyo okuleeta esswala ku muzikiti. Basajja bannange abali wano, twejjemu obugayaavu bwe twolesezza ku mulembe guno obw'okusaalira mu mayumba gaffe. Illa li bu'di al-masafa, okujjako nga waliwo distance ennene etakusobozesa kutuuka wali muzikiti. Otherwise awatali masaafa manene nga ne bw'onootambula ojja kusanga esswala yaweddeko dda, twala esswala ku muzikiti. Limaadha buniyat al-masajid? Lwaki emizikiti Allah yagamba gizimbibwe? Li ikamati ssala, li dhikrillah, kuyimirizaawo esswala abantu bazisaaliremu. Tujje esswala mu mayumba gaffe. Abakyala mukube babbaaba mmwe obwama obw'okubazimba obw'okuba advise esswala bazitwale ku ki? Nga bw'osobola okutuuza bbaawo n'omugaa njagala za nviiri, mugaye nti njagala kwogerako naawe, saaliranga ku muzikiti. Muzuukuse baaziinye. Lwaki tosobola obbakuba amaloboozi ag'ebirala? Mukoddomi wagenda kuwasa, wali tufuniddeyo ku ssente akakadde. Lwaki tosobola mugaa nti genda osaalire ku muzikiti? Wetuuzatuuza awaka oyagalawo ki? Ogenda kufumba, onaaza baana, naye tutuula ne baaziina tuli nno ku limooti ne basaala, esswala n'ekuyitako. Esswala y'omusajja erina kubeera ku muzikiti, kebe ya fajiri. Abakyala muyambeko babbaaba mmwe nga mubayambako ku nkulaakulana. Munaye taata Kayiira waliguzeeyo bodaboda ey'okubiri etusobola okuyingiza, ikonomi ogiraba, tusobola okuva mu mbeera mwe tuli. Lwaki tomugaa nti genda osaalire ku muzikiti? Esswala mmeka? Newe tutuuka ku bye twagala twogere n'abaami baffe. Naye byali badde omukyala alina mu byateekeddwa okuzimbirako ddala, okuzimba kulaba nga eddiini ogiteeka mu nkola. Kubanga enkya sheekhe toliiwo, kikugasa ki okuwangala n'omukyala ne musanyuka naye amasanyu gano ag'edduniya, ne mwebikka mu bikunta, ne museka, ne muvaamu ne munaaba?
naye nga ku akhira buli omu agenda kubeera ku lulwe. Ono ali mu jjana, oli akaabira mu ki? Kigasa ki ekyo? Naye laba bwe tusanyukira ffenna ku dduniya nga ne ku akhira tugenda kusanyukira waki? Wamu pamoja. Oli mu jjana nga ne mukyala we ali mu jjanvu. Omukulu agenda ku university naye musajja tasaala. Okirabye leero? Akiraba lwakuba embeera emaze kukola ki? Emaze kukyuka. Awo n'atandika okulengera obukendeevu bw'eddiini olwayagala okuddukako. Naye takuddukako lwa swala, akuddukako lwa mbeera ekyamye. Tandise omulaba ssente zimuweddeko ate takyalina ssuubi. Abakyala omanyi balinga abalina irimu alghaibi ey'ekyama okutunula nti ono yakoma mu byenfuna. Yaba yakukubyemu dda ttooki zino eza security ezirengera ewala aga yaggwamu ate tasuubirwa. Ono nina mwetegula n'atamanya nti almustakbalu biyadillah. Enkyukakyuka y'omu maaso eri mikono gyani? Gya Allah. Saawa yonna Allah aleeta faraj, obufulumiro. Mu bitende eby'omusiraamu kunyweza ki? Swala rijalan wa nisa, abaami n'abakyala. Essola si ya musajja yekka, hatta n'omukyala basaalire essola mu budde bwazo. Abakyala bakereya nnyo essola. Yeetalaawo mu kwoza, mu kunaaza abaana. Essola kyekikulu okusinga okunaaza ebintu. Essola kyekikulu okusinga okugolola engoye z'omwami. Ali mu kwoza, ali mu kwetala mu bbaafu, essola egenda. Bannange essola bwe tutaagiteekeko ssira awaka, bwe tutaateeka essira mu bulamu bwaffe, laba Allah bw'agamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssalaa wattaba'u shahawaat. Iraba Allah bwe yagamba fasawfa yalqawna ghayya. Baasikira abantu abalagajjalira essala, wattaba'u shahawaat, baagoberera ebyobwagazi by'edduniya. Ali mu kunoonya kalululaale, essola neemuyitako, taba'u shahawaat. Ali mu kulaba TV kazannyo, taba'u shahawaat. Baagobera ebyobwagazi eby'edduniya ebyabalagajjalisa essala. Ali mu kulaba mupiira, essola eyita. Fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssalaa, baalagajjalira essola. Naye Allah yagamba fasawfa yalqawna ghayya, bagenda kuyingira olusenyu luyitibwa ghayya. Luli eyo mu jahannama wansi eyo. Ibn Abbas bwe yali avvuunula ekigambo ghayya yagamba nti waadi fi jahannam, lusenyu, kifo ekiri mu jahannam. Naye ensenyu zonna eziri mu jahannama zeekingiriza nga zisaba Allah aleme ate ziyingiza mu lusenyu luno ghayya olw'obubi bwalwo. Mukitegedde ekyo? Kiringa bw'olaba abantu nga waliwo akabiina k'abantu awo babbi bali mukaaga, bakkondo, naye nga bakkondo abo omukaaga batya munnaabo ono ate okubabba. Nti kaatubba oyo, tuba tukoze ki? Kati n'omuliro gulina ensenyi, naye ensenyi zonna ezo ebifo ebyo bisaba Allah bireme ate kuyingira mu kifo kino ekiyitibwa ani? Ate nga gonna muki? Muliro. Kitegeeza obubi bw'obutasaala bunene. Wa'muru ahlaka bis-salaa wastabiru alayha. Mali mulagira abantu bammwe okusaala, mukiremereko. Lekaga nti bwe naagamba omukyala okusaala tujja kukyankalana, bwe naamugambako okusaala tujja kukyankalana, ng'emba mubazzaako wo temutya.
ono mutiira kusala ha mukyala we n'omugamba kusala nga akyankalana naye wano bw'oba omuzzaako olumba olu oba akyankalane mubagambe swala mumbi oba oyogera n'omukyala omugambe swala gitwale ng'ekintu ekisookera ddala mu bulamu mu maka gaffe ntegerekisa esswala kikulu ku basajja n'abaami era tekyalisaanye era tekigwana wabula kiri haramu omuzadde yenna okutwala omwana we ku ssomero eri tayimirizaawo ki swala kutwala otya omwana ku ssomero ndinamufunidde ekifo admission nsasula akakadde simanyi kamu abiri international school naye nga teri swala n'osigala ng'osasula ssente mu ssomero ly'okakasiza ddala nti omwana wo gy'ali teriiyo kye bayita swala hatha haram wama tadfa'uhu haram kyokola kiri haramu nekyosasula kiri haramu kutwala omuntu omwana wo ku ssomero ly'okakasa nti teri swala wabula olengera misa zezikuta akati bani ekigambo ky'essola kikulu nabbi muhammad mubimbe yasembyayo mu bulamu bwe obuwangaazi meseji ze ezasembayo mu buwangaazi bwe yali assala wama malakat aimanukum bantu ba umma yange ummati assala bantu ba umma yange essala temugigayalirira timuleke essala wama malakat aimanukum n'abo be mulinako obuyinza muntu yenna gw'olinako obuyinza mutegeeze essala gwe maneja bagambe essala bagiyimirizeewo gwe nannyini maka gambe essala bagiyimirizeewo essala kikulu essala amudu ddiini essala mpagi yaki ya ddiini faman aqamaha fakad aqama ddiini agiyimirizaawo aba ayimirizaawo eddiini mu mateeka gonna allah ge yassa ku nabbi bwe kyatuuka ku ssala yamutumya bukkolokolo paka mu lugendo lwa israi ne miraaji n'agimulaalikako olowooza lwaki temuyitira ku zaka oba ku sawumu oba ku hajji naye olw'obukulu bw'essala yamulinnyisa n'amutambuza mu lugendo nabbi lwe yatambula bibadanihi wa kalbihi n'omubiri gwe n'omutima gwe n'amutwala allah n'amulalikako esswala ezi nga bwe yajja nazo olw'obukulu bw'esswala mu mateeka gonna ekyo kyalinyisa nabbi waggulu allah n'amugamba esswala temugambirayo nti gano ge mateeka 10 genkuwadde oba amateeka 5 oba empagi z'obukkiriza ze zino yamukuutira swala nabbi nno najja nayo nga kimumenya ne bannabbi be yayitako ne bamusaasira abantu batwalira meseji ey'esswala ezaalimu 50 Musa amugamba genda ugambe Allah wakusalireko ne basalako ne zibeera 25 naga tebajja kusobola dayiri Allah abakenderezeeko abange baba weemu yabalema naddayo paka lwe zaatuuka 5 era Musa n'amugamba ddayo nabbi yamalaga nti istahyaitu nkwatibwa Allah ki kutaana era nzireyo zifuuke mmeka hamugazi ezo zibakuwadde 5 omusajja omu bwe twali tusomesa ekyafaayo ekyo n'avaamu statement eno sirigyerabira yagaa nti nabbi yakola bubi yalizeeyo wallahi billah nali mulekikya nga mpulira ng'ate ayogera ekigambo ekyo muwalabu naga nabbi yakola bubi yalizeeyo n'asaba Allah sanga yali tuwadde 2
tunulire bannaye abantu era naawe bw'otalowooza n'ogamba naye wamma senga yaddayo sanga Allah yalizijje nawo n'agamba free of charge. Sitaani tekuzannyirako oga yalizeeyo emirundi n'emirundi afunye chansi bamugaddayo dabbi teyakola nsobi kwe kwali okugera kwani kwa Allah ekyo Allah kye yatulondera nga kyekisinga obuki kyekisinga obulungi bano okusaala essola 5 laylan wa nahari misana n'ekiki n'ekiro omusiraamu bamwawulira mu bitendo bye ng'ayimirizaawo essola ng'essola agivaluwinga. Tulaba abantu bangi bavaluwinga emirimu okusinga essola. Oli ne bamuwa omulimu ogenda kukola wano naye saagala basaalasaala. Era naye nakkiriza n'agamba Mukama wange nkusuubiza tojja kundaba nga nsaala. Ngenda kukola nnyo emirimu gyongiwa obudde sijja kusaala. Oba nnoonyeza omulimu guno emyaka 4 neeko ogumpadde nja kugondera ebiragiro bya wano. Terms and conditions. Abantu bwe batyo baleke essola ne bavaluwinga emirimu okusinga ki? Era oli ogenda okulaba nga kkubidde omulimu seeka nabadde nfunye omulimu naye baŋŋaanya okusaala nkole ntya kati seeka gamba ati nti tosaala kola. Olwo ebibuuzo bye mubuuza baseeka nga mumalira bwereere obudde nga gwe kennyini oli mufuti wa muki wa mwoyo gwo. Kati seeka gamba ati mpozi nga olio baseeka nga nabo tebasaala ng'ayinza okukugamba nti ogira oleka sooka okole. Oyo aba akyali seeka. Mu bitende eby'omusiraamu kukola ki? Ate era abakyala bakimanye nti okusaala tebayamba baami. Tosaala olw'okuba wafumbirwa musiraamu. Osaala ku lw'okuba nga tteeka lya Allah lye yassa ery'obwetteeka eriyimiriddeko empagi z'obusiraamu 5 swala. Kubanga abakyala muyombamu katono n'ebiswala byo ngenda bireka. Muntamiza n'obusiraamu n'essola sigenda kuddayo kusaala. N'asiiba olunaku lwonna ali mu kufeeseera ali mu buliri omwo tasaala. Haji yamunyizizza kiki? Yamuzizzaako kaana kawala. Sijja kuddayo kusaala. Siraamu bamanyiira nnyo. Sikyovula bataata yali aŋŋaanya okufumbirwa abasiraamu. Ayogera nno byetyo siga nti yali mu Katuliki. Mwana musiraamu yennyini. Mutaata we yali amugaanya okugenda n'omuwalimu. Amenye nze n'omutima n'esswala mbivuddeko. Esswala ya bwatteeka ku buli musiraamu omusajja n'omukyala okuggyako mu mbeera w'otakkirizibwa kusaala ng'oli mu nsonga olina nifaasi. Otherwise abakyala balina okusaala. Era okusaala kwabwe tebayamba baami. Beeyamba bokka. Enkya oli mu kabuli bwogu bwannamunigina naye esswala. Kyensembyayo nakyo be bantu abakola emikolo. Banaye buli muntu yenna akola omukolo gwa kiika gwa mbaga. Mukulembeze esswala ku mikolo gyammwe. Muteekeewo ekifo we basaalira. Langirira ku muzindaalo ogambe MC tibudde bwa swala. Wabeere waayaziina wakati mu mbaga ng'esswala etuuse. Naye bagenda ne bawulira oyo ajja kwonoona omukolo. Ayonoonya omukolo ayaziina ati ani amukkiriza? Ani amukkiriza okusaala? Oyalabika omwana siwa wano mu kika. Famire ki eyo? Haji Juma bw'atyo nga si bwe yakolanga. La ilaha illallah. Balaba mbu okwazinira ku mukolo oyonoonya omuki? Yalirinza abako ne bagenda ayagala tuswaze. Omugole tannafuluma. N'ayaziina embaga yalirinze neggwa.
obwana obwo bwa imaani tembuza kavudde wako sina kaserako bamanyimbu aba imaani bavaawa kyeza kwalidina temwina imaani abalina imaani be bana babeere nakasero ako ke nakasero ako kasira kazini nakalabi banna essola kikulu naye abantu balaba mbu oyaziina ku mukolo ogukoze eki ogusse agusse Allah inzikira twali mu kuziika lumu omwana n'ayaziina baseeka ne bayomba ani akukkiriza kigambo ekyo nakati nkyakyewuunyi ani akukkiriza olwo yatuuka noga mumugyeko bwaziinyi mumuyimiriza muyimirize muleka yaziine yahe muleka yaziine omusajja yaziinira mu budde esswala eyingidde saagala kwogera maziika ago ge twaliko kuba wengoogera mwena mujja kwewuunya naye abaaliyo mukirinako obujulizi sajja yayaziina baseeka muyimirize tagenda ani amugambye ninga essola etuuse okuyimiriza emboozi zaffe ne baziina kikola ki kitujjako busiraamu kyonoona mukolo kiraga butaba na mpisa kitegeeza nti oyo wa imaani wava nakasero gabwe mutera okwogera akakasajja kaleka kava nakasero oyina atuuka nokuga seeka gwobeere nakasero gwe gwebanga nti gwe okwasisa empisa lwaki ayaziina nga abantu batudde bali ku mukolo nayaziina gwe otalina mpisa era gwe neetaaga nakuyita mu kakiiko kange naye atagamba yogerako nabo gwe okwasisa empisa ye yennyini yatalina era namugaa nti mpe enamba yo sobole omuyita baziina ye okwaziina akiraba nti okwaziina kusiiwuka mpisa ku mukolo owekitaala tukoze bubi era kankoma yagala kammalirizeeyo n'ebitendo bibiri mu bitendo by'omuki by'omusiraamu mu bitendo ebirala omusiraamu byaba nabyo asidiku amaki banaye amazima kikulu ya ayuha alladhina amanu ttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin bannange tukuuma amazima lwaki amazima gatuweddemu naddala ku mulembe guno mutunulira abatali basiraamu ab'omu Makka ekyabeesigisa nabbi ne bamuteresa ebitereso kuba namaki amazima lwaki amazima olwaleero gatubuze twalina oyo mugerwa atera okunvuga ku bodaboda otutambula naye mafuta ne gatugwako nonsonyiwa kubanga gaggwamu tegerekisi netufuna omusajja owa boda aleeta amaki netuga agenze tajja kudda era sheekh n'alinnya piki ey'okubiri aleeta amaki naye ng'oli yakoze eki wootegerera omuntu nti afunye n'ekizibu ku kkubo yeetaaga kukola ki ate gwe n'osanyukira mu kizibu kyani kya munno oli naga genda odeetere bambi wali ku mafuta tusobole okuva ku kkubo aye gwe n'obyanza bubyanza laba society mwe tuwangaalira ng'oli atya n'okwesiga ayambadde ekkanzu n'enkofiira amazima ono sheekhe bakuwa buwisi gundi baasa nebagaa nti gitwala wali kolodi Kampala okuva wano kwalina paka kolodi Kampala nga wagisumuludde dda ataddemu ssente mulimu ki amazima oli omuwa buwisi ssente bwoli n'omugee emitwalo 5 ojja gimpeera abeeka nekimuzitowerera n'ajjako essimu era ne batuuka n'okugamba nti sa waliwo gwempadde ssente naye essimu ye gikubeko buli luvannyuma lw'eddakika 5 mukubire olabe waakoze eki naye nga essente zigambye eki zino eziri wano
zizitowa lwaki tuzituusa zibadde zizitowa nnyo ne zigamba zitya naye olina omuwa emitwalo ne bamweraliikirira zituusa ekyengera genda nga omukubira n'ozimuwa essimu n'agijjako n'afuna pulogulaamu awo n'alyako engege n'agulako eyatayimu n'akubikira bazibbye waliwo wano gwe basobola okutuma mayiti emulago ne bamweraliikirira nti mukubire ayinza obutagituusa bano egyali naye ku mayiti n'emitwalo 5 ki ekisinga ozitowa naye basobola okweraliikira waswa era olwokutuma emulago balinda bulinzi mayiti agireese yiyo bane tunaaze tusaalire naye ku mitwalo 5 abantu ne babeera ku bunkenke atuuse azze tannaba kuba ku ssimu ye alina n'emutyeni ogirina alina sidika amazima kali luddawo oli sheekhe n'omugamba bugambi ŋŋenda Makka naye ondabirako eka n'asimba olukono mu buliri mu bikunta wakati n'azaala lwe ŋŋamba okuzaala mukitegeera n'ayagala omukyala wo mu wiikisi 2 wootali ng'omukono yagusimbye dda Makka ajjawo kuyisha ne ku fajiri amazima obwesigwa abavubuka abali wano amazima ye kapito ya buli muntu yenna omwavu bw'onoobeera n'amazima abantu bajja kwesiga bakuwe n'emirimu nga tebakutya bakusembeze kubanga bakulabamu amaki amazima ye kapito ya buli muntu yenna atalina ssente naye abantu ekibatutiisa buteba na mazima komuwadde ssente kanyadduwa n'azikaali era olinaga yazikuwadde seeka oyo seeka mutidde bw'aba yazikuwadde tuli mulembe ogwo nga buli omu atulaba atusuubira obutabamu maki lwaki era olw'enneeyisa yaffe embi mu bitendo by'omusiraamu kubeera namaki kyobula n'abakurayisi abataali basiraamu beesiga nabbi ne bamuteresa era ne bamutenda n'ebiteeno nti as-sadiqul amin oyo mwana wa muganda waffe mwana wa munnaffe mwogera mazima ekyo ekitendo baakimutendako n'amazima naye ffe olwaleero amazima gali luddawa ekitendo ekisemberayo ddala mu bitendo by'omusiraamu al ithar okwerekereza nga Allah bw'atugamba nti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa beerekereza wadde bye balinako obwagazi banaye mwerekereze buli wooterekereza mujja kuggulawo entalo nnyingi n'oluyimba lwammwe zaabika emipiira sinyigirwa mu ttooke buterekereza mutunule basahaba Allah banyumyako bannaabwe be baayaniriza e Madiina nga bavudde e Makka beerekereza bye baali balinako obwagazi okwagala ne babibawa ng'alina abakyala 4 agamba munne nti ikhtari minhunna londa mu abo gw'oyagala thumma utallikuha male muwe talaka omuwase so si nti ono omukadde aweddeko londa gw'okola ki gw'osiimye abaalina essente nga basembeza bannaabwe bakole Abdurrahman ibn Auf yatuuka noga nti nze mundagirire mumpe embazzi mundaga akatale naye nga banne baagala muwa ssente atandika okukola ki okulumirirwa okwo okwerekereza niwona abantu tebeerekereza osanga n'entalo zonna ze tulaba ku mizikiti buteerekereza osanga omuzikiti nga abantu 2 balwanira obwaziinyi bwokka ne butwawula namu naye ng'oli tasobolaga nti oba muganda wange ayagala okwaziina agende muki nange nina okwaziina ayaziinye nnyo emyaka 3 yayaziina nedda
obuterekereza busiikuula entalo mu bitendo by'omusiraamu al ithar. Entalo zonna ze mulaba mu famire buterekereza. Obuterekereza obwo buleesa ebizibu bingi hatta ne mu famire. Oli kugamba zaabika emitiira nja kufa naye, nja kufa n'omuntu, nja kutta omwana wa nnyabo wadde tuzaalibwa maama omu, nja kutema embazzi. Buterekereza. Lwaki tetwerekereza nga abasiraamu? N'obaako byoleka n'ogaa nti ekyo kankireke wadde nkirinako okwagala naye gundi akitwale agende nakyo mu maaso. Allah alimpa. Obuterekereza bannanga okwerekereza bye bimu ku bitendo by'omusiraamu. Okukola ki? Kwerekereza. Era kyova olaba tubeera n'awaka mu ntalo z'obufumbo. N'olaba omusajja omukulu attunka n'omukyala gwe yawasa amusinga n'emyaka nga 25 naye nga ekibasumbuwa buli omu butakola ki? Buterekereza. Haji nja kutta ko naye nja kutema obufiififi nkuteeke mu kakutiya, kuteeke mu buutu, kusule ku bijja byabwe. Buterekereza. Naye nga akabalwanya bw'okatunuulira temuli. Oluusi simu, oluusi Haji yaleese omwana mu maka ga Hajjati. Hajjati afuuse kiki? Nga teri asobola kwerekereza. Uga nti kino katukyerekereze olwa future y'abaana baffe, olw'obulungi bw'abaana baffe tugende mu ki? Naye buli omu agamba tonyigira mu ttooke. Era amaka kasita gabeeramu ekigambo ekyo sinyigirwa mu ttooke tajja kummanyiira. Kammulageko. Tuba tuzadde emirerembe emiyitirivu ate nga gigenda kukosa n'abaki? N'abaana. N'olw'ensonga eyo obuterekereza mu kyejjeemu omuntu abeere ne ithaaru okwerekereza. Munnange yeyagala ekifo kino akitwala akibeeremu. Gyofuuke kino. Yogera okulaba omuntu attunka ajjeyo n'eyirimu ey'obuziba n'awooninga n'alagaanyisa n'alayira okuva wano okujjawo nga bajjawo mayiti. Naye sirivaawo. Kale mu bitendo by'omusiraamu mwe muli ekitendo Allah kyatunyumizaako mu Qur'ani eky'abasahaba abaali abalungi ab'ekitiibwa nga Allah waatugaa nti wayu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa. N'ekyensembyayo kino kigenda eri abavubuka abawasa. Bw'oba omanyi nti okyazunga mu dduniya totawaanya baana b'abantu. Olina visa ogenda kata ate oyagala kuwasa mu weekends omukyala n'omuleka awo mu muzigo n'omukwata n'omuleka ewa nnyazaala we ne batuuka n'okukola ki? N'okwawukana ne maama wo. Bw'oba omanyi nti okyazunga okyayagala ogende Japan ogende Canada ate lwaki owasa n'oleka awo omukyala emyaka 5 n'akaabira mu muzigo n'omusindika mu bantu beewammwe n'awakulayo entalo? Bw'oba omanyi okyazunga linda omala okuzunga okole ki? Ng'osetolinze bulungi owase. Niba kuwadde visa ogenda mu mwezi guno gwennyini wabula oyagala kuwowanga ebula wiiki. Mwana wa banno obeere naye ennaku ezi olinnyo ogende obeere ku kyalo ku kyeyo otandikenga n'okuwa ebiragiro naye nga wamuleka mu muzigo. Bw'akaaba bw'alaajana kiringera bwe tulaba abasajja abamu aba bava mu diaspora ajja kuno holiday gy'alina ya myezi egi n'awooweramu haki namba 2 simanyi namba 3 n'amala n'addayo ku kyeyo n'amala emyaka 7 5 nga tazzeemu kulabika. Wabula ye yawoowa n'aleka mu muzigo olw'okuba asobola okusindika pawundi buli mwezi. Omukyala abagga nti yajja kulya pawundi
olaba omukyala wa wano wakuteekako liiso ate olwo gwolese mu muzigo nga toliiwo emyaka 5 betulina wano bennyini bakumagamaga aluwa alazeewa naye gwobeere ku kyeyo osuubire nti olina omukyala bamuwadde omwezi gumu ye holiday ayagala ajja awasizeemu addeyo amala emyaka emeka oyo gwoleka kiringa boolaba omusota okugukubako ne gubula oguleseemu kyekyo obusungu obusagwa kati yenna gwe gugwako naye bakuddusa emulago omukyala obeera otya naye ennaku 2-3 n'ogenda n'omala emyaka 5 oli ku kyeyo musota wagukubako ne gubula abulowooza kimu nina hakki yange ate n'abamu babawasa mu nkukutu abo banveeyo ku byeyo simanyi nvudde diaspora simanyi ate nina liivu simanyi ate ndi mu holiday ate ngenda kata ate bampadde nina mu visa ye Canada bw'oba olina mu visa ye Canada okyazunga ekikuwoowesa mu wiiki mw'ogendera kiki okutwonoonera abaana baffe okubateeka mu bikemo temuteeka baana baffe mu biki mu bikemo bw'oba omanyi okyazunga sooka osetolinge ojja owase omukazi yeetaaga kulabako teyeetaaga kusussa myezi 4 ekinene nnyo bw'oba toliiwo teyeetaaga kusussa myezi emeka 4 era kyoba olaba n'omusiraamu ne bw'aba asenguse omukyala w'ebbanga erisukka emyezi 4 omukyala ne yeewabira mu shariya kaadi w'obusiraamu owa shariya akuyita n'akugamba weegatte n'omukyala bw'oteegatta naye abaawula bw'oba oli wano ate olwo bukyali eri obufumbo bw'okusimu obwo bufumbo bwawa wabusomerako owaseeka Severe kyobufumbo babukolera kuki ku ssimu oli naawowa n'agenda amala emyaka 4 amala emyaka 5 mwana wa banne ali awo omuwala nno ye akula tali nga ffe abasajja kuba mmwe abasajja temukula usanga Severe ku myaka gye gyagala nnoonya ka 18 naye mukazi kyalina emyaka gyo anoonya omulenzi ow'emyaka 25 era bw'ajja ano ku mazzi n'agala nnoonya omusajja wa myaka 25 uga nti omukazi ono aliko ekiki naye mumunoonya njagala ka 17 sheekhe bw'oba okalina 18 njagala katasukka 2 omwe temukula naye bo bakola ki bakula bakyuka abadde n'ebbeere eriri awamu nerisonga wansi naafuna egundi bintu bingi bibakyukako mubiri gwabwe gukola ki tebalinga ffe basajja kati muleke bamalira buki budde sooka osetolinga okole ki owase ekikuwasisanga omanyi okyatambula olumba namba 2 yaki gwokyazunga beera n'ennamba emu olina visa ye Jordan simanyi eya Qatar simanyi eya Canada ate oga njagala haki yakumeka gwosobola haki 2 ng'oli Canada taata ye point nkulu taata w'omwana ago omwana nja mukuuma gwe muwoowe kola ki genda omala omumpe alabanga omulenzi agenze ebweru nti byonna bikoze ki biwedde ajja kusindika buli kimu ebweru nno naye ennaku zino nga maziga mereere batono nnyo abawangudde kubanga ensi ekyuse ensi ekoze ki ekyuse kati muleke kuwoowesa baana nti nja mukukuumira onoomukuuma n'ebirala kisoboka muleke kulimbalimba bantu baana mubateeka mu bikemo kale ye message yange eyo gye njagadde okufundikira nayo omulundi ogujja inshallah bwe tujja okutandikira n'emisomo gyaffe egikwatagana ku mateeka gaki
ga sharia ennamula z'obusiraamu ku sayidi eyo. Saba Allah nyini buyinza atukuume, atuwe ennimi ennungi, era mbeegayirira nti bannange temuvuma basseeka. Kyannaku okulaba nga ate omuntu atuula mu ddalasa omusiraamu ate yali ku sseeka gwavuma. Kifaananyi ekyo kifaanaganako eky'omuntu atudde ku muti gwakola ki? Gwatema. Seeka mubaleke. Newankubadde ayogedde ky'otakkiriziganya nakyo, mulekere ekiki? Kitemuvuma basseeka. Temubavuma bambi, mbaleke, mbeegayiridde ku lwa Allah. Mubaleke. Sobola n'ofuna essimu ye n'omukubira n'omulaga endowooza ye. Naye tovuma muntu n'omugira bw'oti, n'omukakkanya, n'omutyoboola, n'oyogera kiri nekiri nekiri nekiri. Atilisti kale laga endabayo. Naye nga tokoze eki? Bw'olaga endabayo nga tovumye, abantu tebasobola kutegeera ki ky'oyogera. Bani tuleme kuvuma bantu. Okuvuma abantu ekibayirangako mu bitendo byaffe ng'abantu. Naye kyannaku nnyo okulaba nti ate abasiraamu ffe tuvuma baki? Diini yaffe tulagira kuba na mpisa. Lwaki tutuula mu ddalasa? Kuba na mpisa. Kusoma busiraamu tusobole okumanya ki kiteekeddwa okukola mu kiseera ekiki kituufu. Naye bwe tunaavuma ne tujerega ne tukola ki? Kigambo ekyo mu butuufu tekiba kirungi. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza mu nnyumba eno, ffenna atukuŋŋaanye mu Janaayi Firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe ku dduniya ne ku akhira, atuwe emirembe mu nsi yaffe, atuyise mu kalulu kano ke tulagamu mirembe, era atuwe okulonda okulimu obwenkanya n'amazima, era abayiseemu alangirirwe mu butongole nti yakoze ki? Nga yawangudde mu mazima ne mu bwenkanya. Ensi yaffe esobole okubeeramu emiki? Emirembe. Tukuume omusaayi gwaffe, tukuume bannayuganda n'ebyabwe. Yensi ejjuddemu emiki? Emirembe. Era nga tusaba Allah ensi yaffe eno atusize ebyenfuna mu yo, tuve mu bwavu obutukaabya buli kiseera, obutulaajanya buli kiseera, obututadde mu katu nga tulemeddwa n'okuweerera abaana baffe mu masomero. Saba Allah atukingirize obwavu, atukingirize ebizibu, atukingirize ebigezo, atuwe obulamu obulungi ku dduniya ne ku akhira. Ku nnimi zaffe Allah bw'aba atujjulula atusembyeyo n'ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.